Hi Mr. Sozi, amanya gange nze bisirikirwa n'ebino sijja bisirikira. Towadde erinnya ly'ekitiibwa. Munnange, the reason why I've brought this story, waliwo sister yatuwa story taata we yatundula mwannyina vanilla. Abajjukira story eyo abatagijjukira kambajjukize katono tubeere ku page emu. Waliwo sister eyatuwa story ye yali akyali mwana muto, kati awaka maama we n'agenda afiirwa. Ndowooza oba maama n'afiirwa mu kyalo, kati yalina okugenda okuziika. Bwe yalowooza omuntu gw'ayinza okuleka awaka mu baana, yalowooza ku mulamu we nga ye ssenga w'abaana bano, n'ajja amusigalire mu baana. Bw'asigala mu baana, taata akomawo ekiro. Taata bw'akomawo, ssenga taata yali tanamakomawo, naye mu kwebaka ssenga yalina kusula mu ddiro, naye nga oba yali atyamu, teyali comfortable, n'asaba kaggaalo kano kato, myaka nga 9, n'akasaba kajje basule bombi mu buliri mu ddiiro. Kati kagenda olya nga essimu evuga, bye katandika okugatta nga it's a conversation between ssenga ne taata. Taata yali azze nga ali mu kisenge. Kaakati munnange, taata ssenga mu bigambo bya ssenga ng'agamba nti totidde na kutyanga omwana waali, ebyo mwana abiwulira. So mu kukatinga story short, ssenga taata w'omwana ava mu kisenge, bo baalowooza omwana yeebase. N'omwana mu kusooka okubigatta oba tulo twamutwala mukko, n'alowooza nti oba waliwo ababayingiridde. Kati mu kusirika ennyo ng'agamba abatuyingiridde baleka bwe bava ku ssenga badda ku nze. Ssenga baali bali mu kimutuusaako, ne wallahi yali ali mu kimutuusaako, ye brother we. Kati omwana ono mu kubigatta ng'agamba waliwo omuntu atuyingiridde kubanga simuwulidde, naye ate olwedde waliwo omuntu omulala wano wendi ate ali ne ssenga balina kye bakola. Kati kwe kwagala okusitula omutwe mpola akakase ssenga bamugajambula, babbi babayingiridde, oba ddala byawulira nga bw'agattagatta alaba ono taata. Mu kusitula omutwe bw'ati agenda okwetegereza nga taata we afutubbadde ku ssenga we. Ojjukira emboozi eyo? Bw'oba obadde togijjukira nga tewagifuna, kati ogitegedde, kati tugende mu maaso. Nzijukira taata, waliwo sister eyatuwa story, taata yatundula mwannyina vanilla, oba mukyagijjukira. My title story name, omwana yawasa maama we, mugambe nti ye. Bino byenjogera, bino biri mu message. My story title, omwana yawasa maama we, mugambe nti ye. N'agamba mada fumite emboozi. Munnange olwatuuka, maama yalina abaana be 6. 5 girls and 1 boy. Maama yali ayagala nnyo mutabani we. Omutabani yakula n'awasa n'okuwasa, kumbe maama kimuyisa bubi nnyo. Munnange, nga maama atandika okugobanga bakamwana, omutabani yali yakawasa like 4 to 5 wives, naye maama nga ye tayagala mutabani waawase. Olutalo lwali lw'amaanyi wakati wa maama ne bakamwana bano. Munnange, omulenzi yatuuka ne yeekyawa olwa maama okugobanga bakyala be. Omulenzi yatandika okunywa enjaga na buli kitamiiza ekiri ku nsi kuno, era ab'ekyalo baabuuza maama ono nti kati nsonga ki ekugobesa bakamwana bonna, ky'ogamba buli mutabani wo gwawasa abeera mubi? Maama n'addamu nti ye mwana wange yekka gwe nnina, era njagala abeerewo nange we mmulabira, era nga ankuumako mu nju tufudde. Omutabani naye n'addamu n'abuuza maama nti lwaki toyagala mpase? Maama n'addamu nti ojja kitegeera mpola mpola. Oli ajja kwebuuza, maama ono teyalina baana bawala? Teyalina baana bawala? Yabalina, era nga yabagoba awaka. Lwali lumu maama yali atamidde ng'ataddemu kawalagi, n'ayatulira omulenzi nti ensonga lwaki ngoba bakazi bo tebakusaana, nze akusaana. Bami eno ensonga lwaki abantu abamu balowooza nti stories no nzikuukinga.
nembagamba just nange neewunya bwewunya bwongo obwokubanga nsobola okufumba story buli lunaku. Like I told you, stories zino ezibeera typed mba saazisomyemu nga njagala byengwako nga naayo bw'obiggwako. Onagambye ensonga lwaki ngoba bakazi bo tebakusaana nze akusaana. Tusooke tusiriikiriremuko katono mugambe nti maama akubyewo eggambo eddene. Kazi bagambye mu kusirikira temuli mu kuseka. Bane munsonyiwe. Like mugambe ntero bagamba nti obeerowooza nti byonna obiwulidde oba obirabye nobawo ekijja nga kikulaga nti bambi okyali apokamingi. Ndowooza tumaze okusiriikira. N'ayongera n'amugamba nti okuva olwaleero olibaze. Sikulabanga n'omuntu omulala yenna atalinze. Sozimmo family musooke musiriikiremu katono. Anti nabagambye omuvubuka ali akozesa enjaga etc. Ng'atandika ttundula maama we Vanilla. Astagfirullah. Omuvubuka era akozesa enjaga etc. ng'atandika kutundula maama we Vanilla. Era lumu mwanyina yajja okukyala awaka. Yasanga blaza mu kisenge kya maama waabwe. Omuwala n'asirika neyebuuza blaza akola ki mu kisenge kya maama. Munnange tebwalwa nga maama akomawo okuva gy'ali yalaze. We bwaziba nga maama n'omutabani beesogga ekisenge ng'omuwala abuuza maama blaza akola ki mu kisenge kyo. Maama n'amugamba nti anti yankuuma wano. Munnange ekiro baba beebase anti nga nnyinimu ayagala ttundula Vanilla. Maama nga yeekyanga mbu waliwo omwannyoko ajja tuulira. Omulenzi n'agamba nnyina nti nze njagala kati wagoba bakazi bange nga gwe onjagala kati mpa Vanilla kati. Bayomba nnyo ng'omuwala mwannyina w'omulenzi byonna abiwulira. Omulenzi yamala n'atundula Vanilla. We bwakya omuwala n'abaviira. Nga bw'omanyi omugagga ekimwemula kusesemantula. Mugambe nti ye. Maama nga tafuna lubuto. Tufudde! Bino ntera nnyo biwulyanga bannaffe abali mu Buwarabu. Kati aba Europe bino munamwe mubeere bayizi nga nze abali mu America muveeyo eyo tusooke tujje tuyige. Mpulira nnyo abaana ababeera mu Bawarabu nga bagamba mbu abantu bano bamanyi okweyagala to this level nti taata asobola okwebaka ne muwala we, maama asobola okwebaka ne mutabani we. How true is that? Hey. Maama nga tafuna lubuto. Mujjukira taata w'abaana bano yali yafa era nga ne ku kyalo bakimanyi maama talina musajja yenna gw'ayagalako oba oluvuuvuumo lwonna. Ab'oku kyalo baakiraba dda nti maama beerya ne mutabani we naye nga tebalina bukakafu. Laba bwafuna olubuto. Bimanyika bitya mu bantu? Ebiseera ebyo byali bya Niigiina, zino Niigiina, pate za Niigiina. Kwolwo maama ye yali afuna ebirabo. Tuba tuli mu kulya mmere, omuvubuka n'ayingirawo n'egganga y'abayaaye banne ayatulire maama we nti yaakooyo okutundula Vanilla. Baana mmwe ekyali awo nkoko baana. Nange awo nalabira eno sitoole yali Lugazi omwaka 2012 Samuweya. Bannange mubeere bulungi mweraba. Amawano mu nsi. Can someone ask me, how did mama got pregnant and how old was she? Mama gave birth at 14, her firstborn, and the firstborn was that boy. Question 2. Someone can ask, mama yazaala? Ekyamazima simanyi. Nze n'ekirabika yalujjamu kuba oli mama yali mukalukalu nnyo. See you guys. Mr. Sozimo webala okutuweereza. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa
nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwagira. Ku Masses Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masses Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'Ekyebando, makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 07072199. Waliwo okwesiriwaza okwewussa okutandika mu kusaaga kiva mu kiro tugenda mu kirala. Simanyi oba maama alina ddala yabeeranga ataddemukko kawalagi, kubanga kindabikira nga n'omulenzi yalina okukozesa ebiragalalagala bino. Wasalirawo okugamba nti akikooye teyali comfortable. Bw'osanga tuyigiriza abaana okwogera. Omwana bw'abanga tasobola kwesiga ggwe, abasobola okufunayo omuntu omulala gwe yeesiga. Kati ono omuvuka yava mu mbeera n'agenda oba oliawo bafuna bulungi emiti gyabwe ne bagiwalampa ne gibawalampa bulungi ne bajja nga bapanze bulungi. Nagamba ekiba kibe. Waliwo abatambula emyaka 10, emyaka 5, abajjukira omulenzi recently gwe tubaye twakawulira, mwana from 5 years ng'alaba taata we ng'ajja neebaka n'abakozi. Ng'omwana from 5 years yagenza okigamba maama we last month mu July ng'ali mu senior 1 naye ng'agamba ne bwe wavaawo n'onoba n'ogenda abakozi. N'agamba wano bwe wavaawo yaleeta sister we era ne sister we n'abeera naye sexually. Kikyasomooza nnyo wano mu Africa oluusi omuntu oku-opening up n'ebintu ebimu ofunako gw'ogamba. Nabagamba nga bw'obeeraawo nga waliwo akalenzi akakusubbalaza kakutagaza oba ogudde mu laavu naye ng'owuli olina gweyagala oginyumizaako, waakiri onyumizanga payini tibannange ndi mu laavu naye omulenzi antwala speed. Abaana basisinkana ebintu bino, abaana abawala nga bakabasanyizibwa bakitaabwe, omwana abeera mu nnyumba nga akabasanyizibwa ba brother be bennyini. Muze mubiwulira wano naye tuyigiriza abaana okwogera. Bw'oba n'ekikunyigiriza kozesa omukisa ogw'eddoboozi lyo okuwulirwa. Edda ba empoweringanga nnyo akakiiko KLC, bano banna abakyala, ono abavubuka, ono wa defense, abantu bano babawulirangamu emirembe lwakuba nti nabo tebalina mizi. Kati omuntu ogenda otuuze n'abakyala omuyitire mu nsonga zo muba mwakaawukana bwe muti n'agenda mu WhatsApp group n'akikubawo. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Mukwano gwo muwala naawe oli muwala, ex we katukozesa ekigambo ex najja nakukwana, osobola okugenda mu mukwano ne ex boyfriend owa mukwano gwo. Waliwo ekintu ekinumya omuntu kyenjagala oba osobola newoba totaddeeyo ku YouTube nawe osobola okumpa ku magezi. Oze eno gyendi sina mukwano gwe nyinza kwesiga ku kimu buwulira naye nga mpulira nga kinsuseeko oli awo kindeetera okulowooza ebintu ebingi. Nave Uganda omwezi gwali gwa 6
naye before nga sinabavaayo nalina gayi oyo yajja mu bulamu bwange. Actually nze nali simumanyi naye nina mukwano gwange embeera we yali entuddeko ennyo. Mukwano gwange oyo ali Saudi. Actually twali bamikwano twafunaganira ku gurupu eyo yaliwo nga tuwerekezaako kigambo kale nga obeera ne scriptures otekayo mu gurupu ne wabanga mukyeyalinga. So awo omwaka gwe nali eyo Saudi gwali 2019. Yes, COVID kubanze yagenda okubeera e Uganda nga siriiyo. So nenkolayo emyaka 2 nevaayo nenzira e Uganda. Awo nembeerawo nga tunyumya naye nga si nnyo bwe bityo. Mukwano gwange ono simulabangako era tamanyi. Kakati ekiseera kyatuuka mbeera nenkwatako nnyo nempaliriza okudda ku kyeyo naye nga sirina bulungi ssente. Kakati mu mbeera eyo bwetyo nze saategeera saabimanya nako nga mukwano gwange bagenda kwanjula nono gayi. Kati lumu embeera enkwatako nga anoonya enamba ngamba kubireka ani abampa ku ssente mpulira njagala nzire oba ku kyeyo naye nga nali saagala kudda ku kyeyo nga nagamba siiriddayo kubanga nabonaabona natuuka naye byonna nabala nendaba nga nina okuddayo. Era omuntu eyansindiikiriza okuddayo yali ex wange oba yali bba wange naye kati saawa zino twayawukana. Kaakati kiseera bwe kyatuuka ninkubirako actually waliyo omukwano gwange omu era naye twali mu gurupu nimugamba mpeerezaako ku ssente kuba ng'onaatera okudda bwe naaba nzize ngenda zikuddizaawo. Nagamba mwana gwe ngenda kudda naye sina yadde 10 naye gambako ku gundi akole ki akuwe. Nimukubira naye nagamba ssente zoyagala mmeka? Nze neetaaga obukadde nga 2. Nagamba ngenda bukuwa. Negamba mukama ng'oli mulungi naye ng'olwo nange nkola ki siriikirira mbeerawo awo. Naye olwo emaze okunkwatako nga mpulira mmenyize nentuulaawo. Actually nali navaayo nga ndi wa mukadde nga gyendi wa maama wange azaala nga ndina n'obwana bwange kye nali nafuna akapoloti olwo nali mu gundi ya kuzimba naye ng'ennyumba tennaba kuggwa. Byonna ndaba nga byesibye naye nali lwali lumu olwo nga mukwano gwange ampeereza ssente bifo nga tannaba kumpeereza olwo gwe nakubira ono mukwano gwange omulala yampeereza namba nti oba oyagala ogenda kuyitira wa gundi eya ono abeera mulamu we. Nengamba mulamu wange oyo ajja kutwala kubanga alina kampuni kuba nali noonya na kampuni gye nsobola okukola ki okuyitiramu. Munnange nga antemezaako nga ngamba naye nno nkusesa ki koze munnono ali eyo yeesudde ku mulamu wange naye simanyi oba n'amalako koze ani nti gundi ndiye koze mbaagaliza birungi kuba kati wabanga mugambye ndowooza ayinza omuwasa. Mukwano gwange ono yayamba ssente tazaalangako tafumbirwangako ali awo amaze kukyeya ebbanga liweze kati liweeredde ddala naye lwakuba nti be bano bakola nga alabirira abatoobe alabirira abantu baganda be biki so ssente ze zonna nazibanga zirabirira abantu be. Munnange ekiseera nga kituuka nkubirako actually olunaku lwe bampa enamba nga mukubira ono omwami gwe njagala okugamba wembuliddwa amagezi nga mukubira nga mugamba gyebale kuko ekaali buli waawa nga munyombola nga mugamba ngamba oyagala genda wa koze mbadde njagala kudda Saudi koye Saudi si walungi genda ku processing ogende kata koze si sente nyingi koye sente tujja kulaba. Ngamba bannange sente meka ngamba obukadde 2 naye byakyukamu Saudi kale nga nkubaganya
ngamba kadde 2 ngenda bujjawa nange nga nkwata ebigere ziri waka actually nayogera nga siri waka enkeera nga nkubira ngamba onaabafunye ssente yogayinga ngamba onaabafunye ssente ojja kujja koze by then nali ninawo emitwalo gyali 8 ngolozi njagala otandikirako munange tebwalwa nga ankubidde ku makya ngamba olina ssente mmeka koze ssente zeninanga nti ni kusinziza ssente zewangambye ko ye nti jangu tulabe munange nga ngamba ngendeyo ndabe olwo mukwano gwange ono tannaba kunsuubiza nga nsuubiza naye nga tannabafuna naye alinda mwezi kakati nga nkwata ebigere empeera ali akutteko nnyo ddala akulira n'ekyaye tuukewo omusajja natuukira nako ofiisi teyandaga ofiisi weeri naye yampita mu kifo ekimu nantunuulira nga bwambuuza kwanze njagala kudda ku kyeyo nambuza olina ssente mmeka ne munyonyola ssente zenalinira nangamba ssente nga nti ni yongerako kwanze munange sirina era zino ze ssente nkomye ngamba oyo onooba ofunye ssente olidda kati olwo nga nkubira mukwano gwange nga mugamba miteeze omuntu ogwe bagamba ngambyonoona nali simanyi kuba baali bami nga ye yabinkweka oli mulamu we mukwano gwange oli omulala eyambuulirako nti beeyagala mumuwasa nga ye yabiŋŋamba naye ngamba tayagala afe abamu tubitegeere era nange bwe natuukayo azini namutwalanga mulamu era nasooka namuyita mulamu ko yenze ndi mulamu owaawo ani yabikugamba bino byetwesiba ku bantu Mr. Sozmo natuulira omusajja neŋŋamba ye byenabina byeboogera si bituufu neŋŋamba wayi kakola ekikoze ekyekindeese ankwata ebigere ngenda e Kampala tumaliriza okwogera baitene nali nga mpweddemu nga n'enjala ennuma naye nga sisobola mulaga nti enjala ennuma eŋŋamba kati wano essaawa zino wabaganye zino ssente wa ssente yazigaana naŋŋamba woliba ofunye ssente olidda kakati wano mu kunyumya kuba yambuuzaako naŋŋamba mbulira ku bikukwatako omunyumiza ne mugamu naye ebintu tebyali byangu nga omanyi ebyobufumbo biki nembanga byemunyumiza agamba nze nno ebyobufumbo nabiraba bulabi nange naye lwakuba tebyali byangu nga tunyumya awo kale emboozi yali mpanvu kwolwo olunaku kuba natuukayo ku makya ssaawa zaalinga 3 navaayo waggulu ssaawa zaalinga 9 naye ngaawo wonna tutudde tunyumya ng'amugamba naye owaaye banga mukwano gwange muganda wange gw'oyagala biri bitya ng'olwo ntandika omwebuuzisa ngamba oyo just bamumpangira bupangizi naye kale tuli kyetwogera kubaka twakiyingiza tusooke twebuuze Katonda nga nze nsirika agamba bebamanyi ebyawe nga nze no ngenda. Njagala kujjukiza nti omwezi ogw'omwenda gugenda kuggwako Aisha Furniture Mart promotion eya 50% discount ejja kuba eweddeko. Mu 50% discount promotion eno wagenda n'okola window shopping ku Aisha Furniture Mart ebbanda furniture nakuba bamugamba obusente n'otya furniture bagamba wa $5,000,000 wa $10,000,000 $15,000,000 $3,000,000 kati mu 50% discount promotion ogenda kutwala same furniture bwaba yali wa $5,000,000 ng'omutwala ku $1,250,000 contacting mama Aisha Najemba musinkane ku showroom ebbanda byonna bajja kubanga bakusortinga ku screen nga bolaba ine nambage munoonyeko okumanya ebisingawo. Koje nga bwonyumiza nti tolina mulimu lwaki tojja eno nenkufunira omulimu asulaka sigenda kwogerayo poziko nga ongambye njogereyo
zire ngenda ebbanda ye n'agenda gyali asula nange kakati wano mu kusiibula wano yangamba kale baayi konzi kale sente ezo zikulabira ebiki oliba ofunye sente olidda kuba oganye ogenda nange konzi ngende esule wakojja wange nkya neyongereyo ewaffe ndibafunye sente ndidda nga nze ekigendera kyange kyali kyakujja Kampala nfune omulimu nga bwenkola paka lwe nafuna sente ntwale ku kampuni kubanga ne waka nali nkooyeeyo mazima nga wali obaddeko ewammwe n'ovaayo n'ogenda mu bufumbo ebiseera ebisinga bwodde ewa maama oba owulira nga toyala owulira nga buli omu amaaso aba gatunuuliza ggwe so nembeera awo mumbeera bwetyo nga mpulira nakoowayo olwajjira nengende kati wano nga tetunaba kwesiibula nankwata omukono nengamba ate ono kiki koza kale baayi koye kale ngenda okulaba gayi nga ntunuulidde yantunuulira nebbanga eriwera paka wanalinya takisi nze nengenda era yantwala mpaka ku takisi wezipaakinga ez'ebbanda nze neyongerayo naye neyeyongerayo bantuuse nga nkubira nga mpotuuse bulungi konza andi bulungi oye kati oza genda kuba nga nfuna muno omulimu anko yanfunidde omulimu ngenda kuba nga nkola paka nga ninda sente oye kale munange ekiseera nga kituuka nga bukya ku makya nga ngenda nkola anko wange yali akola obanda waliwo factory y'ebyennyanja yanfunira akalimu nemba nga nkola nga buli lunaku bagaba zaali sente mmekayi abawezeera 6 buli lunaku nange nga mbeerawo nga nkola wakati nga mukwano gwange nkubira ngamba sente ngenda ziweereza olwo wayiseewo nebbanga mwezi nga mulamba naye ng'ono asigala nkubira amasimu angamba jangu kale twogere kale jangu nga mpita nga mugamba owaayi nze kanjira mbeera eno awo nenfunawo kasente nengendako ewa maama nemunyonyo nemugamba amatwenda kyosobola tunda ompeewe n'abantuusi ngenda sasula ko maama nti nga bwolaba embeera kuba maama waffe yatukuza taata waffe waali naye mu buli mbeera maama kale yayimirira munange ekiseera nga kituuka olwo maze okubinyonyola maama ngamba sirina sente kakati ngamba kati sirina kyakukola olwo omukwano gwange nga mpeereza wano ng'etonye ku ssimu papa nali sinaba nakulwayo ebbanga nga terinaba kuyitawo lyawo wiiki ng'emu kuba mu wiiki emu yamala n'asizisaamu amasimu nga takyankubira ono yali boyfriend wa mukwano gwange naye nga baali tebeerabangako bamupangira bupangizi mulamu we yamumupangira nabanga banyumya nga boogera biki onaaba otuusiye ngendako kubambaga biki nange babinyumiza bunyumya kakati omukwano gwange ambuuza agamba olabyeko ku gundi boyfriend wange koze mulabye era twaliko naye nantwala ku ofiisi biki nemunyumiza nagamba olumu obuzeeyo okuba ekifaananyi nompeereza naye okikuba nga tali nga takutegedde oba nga talabye essimu koze kale nange nga nkwata sente ezo saazijjaako na ku ssimu ngamba kangende nzireyo ndabe oba emiliyoni emu anaagikkiriza munange
before nga sinaba na kukwata ssente ezo natuuka ewaka ate era nga kiri waasi nnyo wala sina mulimu akiri waasi nnyo jjukira nga ninawo abaana nengamba kati wano nkoze ntya sobola kukolera ku kyalo okwo kwennyini kwakola nkulidde agenda kunsekerera biki nembeera nasiibanga na mu nnyumba nga nze sifuluma naye nga abaana ne bagenda ne bazannya ne badda biki ebyo maama nga agenda nakola nakoma wandese wansanga munnange sente olwalijja ku ssimu bwe ziti olwo saamusooka mugamba yankubira oluyini nagamba munaye ebyokugijja ebweru wabivaako kugenda ebweru wabivaako kozi sinabafuna ssente oyo wano waliwo omulimu nkufunidde omulimu bw'oba osobola linnya ojje koze nga nze sina nalimugamba nze nga sina transport oya ngenda kuteerako 2,000 ng'ateekako 2,000 era olwaziteekako aŋŋamba maama kangende ndabe omulimu gwe banfunidde kuba namubuuza mulimu kikoye restaurant ogenda kola mu restaurant oze koye jangu oyogere ne mukamaawo olabe omunaba mutuuseeko olwo nga tamanyi ndi nina wano emu nange kyemmanyi mpuuba omutwe manyi omulimu gye guli nange ntuuka baisanyusa okulaba biki nga ntuusa era twatukira mu restaurant wenyini yali agambye kakati ngenda okulaba ng'agamba oyo owa restaurant nti osobola ofunirako mwannyinaze ono omulimu wano koze ate kunfunira mulimu olina yaŋŋambye omulimu weeguli aneebuuza mu mutima asirika ngamba ndowooza si weewano nebaaga yange obudde nga bugenda atuuka saawa zaali 7 og'emisana ziizo 9 tuyingidde mu 10 tukyanyumya 11 tukyanyumya ekoona saawa emu koze nze njagala kukola ki kuddayo bbanda ewa anko wange wano sobola kukola ki kubanga wayali abeera asaidize ye Kawempe aleka njugireyo Kawempe eyo eriyo sisita wange naye mugamba noti we naaba sigenze ebbanda ngenda sula wa sisita wange ko ye tekisoboka kubanga alunga maze omugamba nti nno nfunyeyo wano emu naye nga kale nga bw'omanyi nti omuntu nze nga tanaba nakungamba nti obeeho akati eri mukazi oba nze nali manya ayagala ani mukwano gwange nga nkuba na kifaananyi nga mpeeza mukwano gwange amugamba olaba bbaawa wuuyaawo oye weebale nga tukyatinga naye nga tamanyi munaye nga simanyi ng'omulenzi yafuna interest yerinze nali sikimanyi ge mazima alina ebineesumbuuya nga mpulira n'obufumbo buntamye nga mpulira njagala nfune omulimu ngende nkole nga gyendiko nga saawa eyo niwongamba ebyobufumbo munanga ngamba kati anti nga bwogamba nti olinayo 1M ezo sente zigenda direct to company tulina okukola vidiyo ate tulina okukeera oyinza ogende wa sisita ate noba nga oluddewo biki nemugamba nedda ngenda kukeera ngendeko ye nedda tekisoboka tugende ewange onoosula eyo then nkeera tugende koze mutima nga gwesika ngamba kusula wuwe ere ngamba ayinza okuba nga ennyumba ndowooza etegeerekeka munnange agenti mulamba wa kampuni emu nga nange nsiruwala ngenda tugenda otuuka eyo saawa olwo zirimu 2
yasooka n'alekaawo ne tutuulaawo nga bw'asiriikirira. Ne ngamba akikaabala obudde nga bugenda konze naye bwe naaba nga sirina kigenda kuntuuka nga neegumya nga manyi bigenda kubeera softi nga bwe mbibala. Nange saawa nga zigenda actually okutuuka nali manyi ennyumba gy'alimu etegeerekeka kuba n'engeri omuntu gy'omulaba ng'ali awo akulaga nti nga naze nali manyi nti oba bano ab'omu kibuga apangisa ennyumba erimu ebisenge ebiwera osobola okubeera mu kisenge ekimu naye n'abeera mu kimu bwe kityo ate nga nali kisuubira kuba nali manyi nti yali akolanyeeko mukwano gwange. Naye nga bwe mubuuza ebya mukwano gwange amba ze saamusiima ate nga ne mukwano gwange yaŋŋamba munnange twewaamu akabanga yaŋŋamba mbu nsooke muleke ne tuba nga tetukyayogerako nze kale obudde nga bugenderera saawa 4 nga ŋŋamba no genda kuleeta byakulya sooka obeere awo naye tulina osooka tugende ku medical. Actually neerabiddemu wano nga tuva eri ku gundi ku restaurant twayitira mu ddwaliro tugenda mu ddwaliro nkole medical twalwawo twalwirawo ddala ndowooza twavawo saawa 4:30 nenjagala ne mugamba lwaki sigenze wali Kawempe wa sisita wange oye nedda ojja kuba ng'olwawo ate eri kampuni baba bakwagala supiidi jjukira nze nkeera biki negamba waayi kankole kyayagala nange nga ngenda tuuka nga bapa results ez'omusaayi yayagala n'ogendayo n'omugamba nedda twagala nannyini musaayi yabajja nga bampa results zange nga mugamba zizo angamba eyo process esooka ewedde ng'era asasula ssente olwo omukwasiza $1,000,000 Mr. Suzimo tuba tuyingira saawa 5 okutuuka ewaka yasooka n'ampa gaapu era teyanjogerako teyakola ki natuuka kye nali nsuubira nga si we kiri ndaba kasingoloomu wafunda siina gye ndaga olwo ntuuse nga siina gye ndaga engamba kaweddemu era bwenti bwe nayogera engamba naye wano nkoze ntya saawa ziri mu 5 ne mugamba okimanye Kawempe ono bamunyumya nti muli naye ewa sisita wange nsobola okutuukako ye kiki ekikupapya manya abakazi gamba mbu abakazi mutya nnyo nze sina kyengenda kukola biki kitegeera free biki ng'ayogeza buntu bulamu. Dembelio Properties and Associates tukujjukiza tulina estate Ensangi ku Masaka Road, Ebujjuko ku Mityana Road, Ejeza ku Mityana Road, Ewakiso ku Hoima Road. Songa ateba sweet abagala sozi bwenfuna ya 5/5 I am good to go. Ensonga eno Mama Nancha Beatrice sister taba mama Madam Nancha Beatrice njagala akutangaze ku nsonga eyo tubere ku same page. Baklanti bafa ba Dembelio Properties tubabuzaako mwenna mwebale jona gye mutuusaako engalo kakati tukomyewo nate tulina baklanti baffe bulijjo abatugamba bannange mutunda byapa byokka ffe twagala kugula ku mmwe tulina abatunda ebibanja tubiwulira naffe twagalayo abalina ssente zaffe ntono ezitandikirwako si ntono buli ssente emala naye kale buli omu alina oba obusobozi bwe nga lwabagamba obusobozi bwange bukoma wano $1,500,000 na $6,000,000 naffe mutuyizeeyo newe kiba kibanja newe bandagaano tubaleetedde estate empya ndowooza mugiraba etandika na kkubo lya kyalo ekkubo lirino neighborhood mugiraba byonna tugenda balaga neighborhood mulabe tetwayagadde gisenda nnyo kuba twagala tubagulizeemu ebintu ebimu ng'osobola okuba ebitooke obyetaaze osobola okubeera gwe ng'ogamba omuti gwange ogwaffene mugulekeemu so twagiresenga bweri nti buli omu paatiyo ekirimu kyotwala gwasalawo nti nza saagalamu muwogo gwasalawo nti nedda saagalamu ffene gwasalawo nti omuti gw'omuyembe ogwo mugugjeemu
nedda naye nga estate nnungi nnyo 5/5 naye oli wadde mbogamba anze njagala 5/5 2 njagala 5/5 3 oba emu bannanga bamanyi bulungi size y'ettaka nkimanyi bulungi mumanyi nnyo 5/5 etegeeza ki okimanyi bulungi oteekako amakaago bulungi n'osigazaawo ne compound yewe osobola oteeka emmotoka abasinga mwine emmotoka zammwe nkimanyi bulungi 5/5 muzimanyi neighborhood nnungi masanyaze mazzi weebiri abamu mubuuza nnyo nga tewali banneighbor kati temunnaba kujjagula banneighbor n'abajjawa awo mbadde nsaaga mu banneighbor weebali era mugenda kubalaba weebali obusukka kkuba eri gye bali kubanga wano walina kuba wammwe mmwe mulina oggulawo saagala muŋŋambe banneighbor nga wano tebaliiwo estate muwulidde empya kitegeeza mudduke mangu mugule mutandike okuzimba ndagaano 5/5 ku miliyoni okutandikira ddala ku miliyoni 5 n'okwambuka so woba omanyi mu nsawo yoweza miliyoni 5 tunoonyeeko neighborhood tugenda gibalaga yonna weeri yonna mulabe amayumba so mutukubireko ku namba zaffe mamma nga oziyitawo tubeerawo ku office zaffe okuva Monday paka Saturday esimu zaffe nga bulijjo 0752110514 onoonyaako nkubirako bane ku WhatsApp abasinga ogamba nakoleza message oluddewo okuddamu kati saawa zino nzuuno mbanoonyeza birungi so estate yaffe gye mbadde mbanyonyolako empya ey'endagaano 5/5 abategera bulungi Mityana Road abasinga mu mpita mama Mityana Road okusinga ono ye twamwekwata kakati ojja Kiwawo kyamira Kiwawo ku muzikiti nojja kilomita ziri 2.5 okuva ku main amasannyalaze n'amazzi tugenda bibalaga amasannyalaze tugenda gabalaga so boda ekinene nnyo ya 2,000 okuva ku main then ettaka muliraba litandika naki nakkubo lya kyalo naye 5/5 n'okwambuka you can decide otwale 2-3 naye ziggwawo mangu kubanga tuli ku miliyoni 5 n'okwambuka bannange natuula na mu ntebe ng'eginali nkooye n'ensaba gundi nemugamba nemubuuza ekinaabiro kiriko wa nandagirira engamba ogenda wooti ne bwoti oba nkweregereko zaa genda era nagenda n'etawulo ngenda n'olugoye lwange ngenda kyusa naye nakyuliza eyo mu kinaabiro nga nkomawo nyambadde bulungi koze ngenda sula wano mu ntebe koja ate kisoboka nze kansule mu ntebe ng'osule waggulu ku buliri nagamba lwaki koya nze omanyi omugenyi waabazze nze ekinyangukiro nenebaka wansi gwe webaka waggulu amba bannange kyekiri wano kyesitategeera obwongongolo butandise okudduuka supiidi ngamba ono omuyaya ayinza okuba nga agenda kukola bitasaana ziba zikoona saawa nga 6 naye nasigalawo mu ntebe nanemerako ate ennyumba yalimu ensiri ziri wali baaba nengamba waayi kangende mu neeti neebake kasita kyalumu ngenda kukola ki zuukuke mba neebase saawa nga 8 omuyaye ng'avaayo wansi ngadda ku buliri agamba njagala nkuwulira ebigambo bino era tolowooza nti nze mukwano gw'omwagala my first day nakusiima biki ngayogerawo ebintu ebitakwatagana nga mugamba nkubuulire togenda kunfuna nze nina ennaku yange ate naawe tondeetako bizibu byondeka kuleeta ekisoboka nange nga tugendera ddala mu biwanvu byampaka ddala nga mpaka zennyini muyaye nga nkwata emikono omwamba sobola kukwata naye njagala gwe kennyini obukkiriza mugamba kati ngenda fuluma ennyumba saawa ziri 8:30 naye ngenda gifuluma ngende nkoye nedda kati we bakuttira eyo ofuneyo obuzibu biki maama nze
ebyaddirira byali ebyo. Ne mugamba ekintu ky'okoze nga kibi. Nannyonnyola ntya mukwano gwange? Naga nkubuulire, omukwano gwo simwagalangako, wabula mulamu wange ye yamunjagaza. Njagala nkubuulire ebigambo bino ng'atandika okunyumyawo, nze kati olaba maze ebbanga nga sirina mukazi, abakazi be nawasa baagenda biki, kati nange ndi mu life y'emu ng'eyiyo. Ate ekirala, omuntu ali ebweru simumanyi, tandabangako. Kati gw'ofuna otya evidence nti ngenda mwagala, simwagala biki, nga ngambaawo ebigambo bingi naye nga mu mutima neesalira omusango. Kozi yamala n'ansinza amaanyi, ng'emazima yasinza amaanyi anaakola bye yayagala. Empulira mu mutima nga neesalira omusango, ne ngamba nkoze kyaki, nga singa nga byonna tebikyabijja, wabula ekimaze okuggwa kiwedde. Ekera ampulira obulumi, nakaaba, kale nesangula amaziga ne ngamba waayi, ndi muntu mukulu. Bana agamba nti nazze mu nnyumba nga siraba, naye obuzibu bwe nnina, mpulira omutima gwange neesalira omusango, ngamba bannange nakola kyaki, nendowooza kigenda kuggwa. Era bwe twagira nga ngenda ku ofiisi enkeera, mwe ng'atandika kunfuulira ddala mukazi we, amugamba gwe nno nze nkubuulire, sigenda kwagala koye ne bw'onaaba tonjagadde, era sigenda kwagala mukwano gwo, kati gw'omanyi. Nempulira nga gampwedde ne ngamba kati omuntu gw'oba nga teweetegekedde nti oba muuludde mu relationship ebbanga ddene, avudde eri buvi. Kale atandikawo okumpa ku keya biki, nga oba oliawo. Actually olunaku lwennyini tagenda ku ofiisi, namugambye nkeera olwo lwennyini koza sigenda sulawo, kangende wa sisita wange n'abuulira ebinaba bivuddeyo koye kaale, era n'andeka ngenda ewa sisita wange. Nayitirawo nawulirizi nezirayira mu kyalo ewaffe. Olwo tumaze okukola interview, tukoze medical, buli kimu ekinkwatako nkirese. Olwo mbulayo wano banfunire visa. Ngenda natuuka eyo, yatandika okunkubira amasimu, nangamba nkubuulire, omutima gwange gwakusiima biki, nembulira nga bintamye. Naye mu bino byonna wadde nga nawulira nga bintamye, oyo yali bba wange akola ekintu ekyandumya omutwe, ne ngamba kale nali sikisuubira, naye nga bw'otera otugamba nti omwana w'omuntu musuubire mu bibi byereere, tosuubiranga ebirungi. Omusajja namukwata n'omukazi ku buliri kabeebasi n'omukazi, era nemanya nti waayi newankubadde ninawo abaana, kino sigenda kibumiikiriza. Ngamba naye sirina muntu saawa zino gwe nsobola kwagala, naye we naaba nfunye omuntu gwe ngenda okwagala lubeerera, yadde nga nabo muli mbeera yonna nga nsobola okupambana mbeerewo, sirina kindumya bwongo, samba nga nkola. Kakati ono yajja n'ebigambo bye natandika obbiwuliriza, olwo nga beekyayidde ddala, ne mukwano gwe ngamba waaye omusajja namuvaako, omusajja alabika yankyawa biki, nga ntya n'okwogera ne mukwano gwange omubuulira ebyo ebintu nti bbaawo yakola bw'ati ne bw'ati. Terwalwa mukwano gwange era ampeereza ssente miliyoni endala, olwo nga mpeerezanga ku ssente nga ngamba
emisana y'abaana bali batya ng'afaayo ng'andaga nti afaayo biki owaayi nali neetaaga sapooti angamba owaayi bwaba nga zze katugira tubeerawo munnange ng'amazima gali nti omusajja nange neekanga amwagadde era weewampeereza ezo ssente agenda bugenzi kuba namubuulira nti bampeereza ssente naye yaŋŋamba nti visa ye egenda kulabika ku lunaku bwe luti so kati twetaaga ssente bwe ziti ezaasigalayo nze kale era olunaku ng'abula lunaku lumu enkeera visa ng'evisa ekola ki ejja nga nsiningira visa nange ng'olwo nkola ki noonya wensula olwo engenda tambula kiseera kituuse ngenda tambula era neebeewaka saabasiibula agamba nno munnange ogenda naye omutima gwange ogenda nagwo era kino njagala nkubuulire ogenda naye nze njagala ggwe nange ngamba omusajja alandabiridde olaba buli kimu kati alandiisa okimpa buli kimu ng'ayinze nga newesaba ki ng'akimpa era olunaku guno ogwokubiri omulundi ogwokubiri era twali naye then enkeera ne baŋŋamba jangu ku ofiisi era ne tugenda bwe tuti babiri nandekayo yenadde eno ng'olwo ngenda atambula naye ebisaso zimu omusajja amwagala ye mazima naye ni mukwano gwange simanyi kyamugamba bwenjira neefumiitizaamu neŋŋamba kati bw'anaategeera bana yagenda kundabira mu kifaananyi ki mazima gali nti ndi confused kyokka mukwano gwange ono tunyumya era bwe natuuka eno nanyumiza byonna omulenzi nga lyamusuubiza buli kimu atuuka n'okuŋŋamba nti nze omusajja namwagala naye abasajja tebeesigika biki ne mugamba naye omuntu gwe wali tolabyeko nga wamwesiganya naŋŋamba mwana gw'omusajja yanjogerera ebigambo nankola wala ngamba munnange ankusabire naye omutima gugamba buulire mukwano gwange ekituufu nkole ntya paka nakati twogera kuba bwe yampeereza mesegi obusinangamba biki kati jjo twabadde twogera yankubidde essimu agamba lwaki tokomawo next year mugamba tugenda kudda next year kulwensonga nina byenjagala koyo munaye zindabye ku bawala abanimba biki ego nina kye nakulaba mu kyo kolaba nkwagala biki nga nkubuulire leka nkole naye buli lwenjogera naye nga ne mukwano gwange naye ankubira kati ndi confused ndi awo sibitegeera sajja alaga nti anjagala ate nange mwagala naye alimu kali nti nyinza okuddira ex wange kyesisobola kubanga olinamuwaako chances ezaali nnyingi ennyo paka nze we natuuka neŋŋamba owaayi kankite esaso zimu njagala kumpa ku magezi nkole ntya kikyemba akola naye kirala abasajja abazibu ayinza okuba nga nti ansuula mu katego ng'ayagala atugatte lumu nemikuno mukwano gwange amala neekyangeko simanyi kufa kati bwenfumiitirizaamu tuula neŋŋamba
ayinza okuba ng'ali alowooza nti agenda tukozesa bw'atyo kazannya amala atuleka awo. Ekyo nakyo weekiri. Neŋŋamba naye atanaaba afiiriza mukwano gwange kubanga yambeererawo. Actually ne ssente ze sinaba nazisasula. Kati yaŋŋamba kimu nze njagala kati nseetegeere nti gwe njagala era njagala nteekeyo ekifaananyi kyo ku WhatsApp. Kale baagendera ddala mu biwanvu ddala n'ebimu bingi. Alina n'abawala abalala mukwano gwange we yali asuubira nti be bamwagalira ki eyali agenda okubeera bbaawe. Naye nga bambi be yali ayogerera si beebo. Kati nga nze ate nze gwe yeesiga nga nze bbaawe yali bbaawe gw'ayagala. Kati nkole ntya? Gye yaŋŋamba nno siriredde kuleka ne bw'oba ng'ozze Uganda n'olaga nti ozzeeyo eyali bbaawo mpoziko ng'onootwagala babiri naye nga siriredde kuleka. Nga mazima gali nti nange mwagala kuba namulaba nga ye muntu afaayo omukozi. Saamwagala nti oba ayagala nnyo alina ssente naye nolaba nga kale alinako kakeya akati nti asobola okumpa ku mirembe gye nali saafuna eri gye nali. Naye ng'ate n'ekirala sisobola kuddayo eri navaayo kuba kati oli naye ali birala nange ndi birala. Alina omukazi we gw'ayagala gw'oba kati omukazi alina lubuto. Kati nze nzaali awo. Esitasozi nkole ntya? Mpulira ekintu kinnumiriza. Neetaaga okweyawula ku mukwano gwange ate bw'ajja neefumiriza neŋŋamba naye kweyawula kati sibitegeera ge mazima. So nasanyuka ng'onzizeemu ompere ku magezi eyanziza. Sister annyonnyodde ensonga ze. Yeebuuza omukwano gwe ne muwala munne tayagala gufiirwa. Kyokka ate yagwa mu mukwano n'omulenzi. Omulenzi ensonga muziwulidde ze yawa nti oli tebeemiitinga ate bamufunira bufunizi ate teyamusiima. Kati ate noono oluvannyuma mukwano gwe n'amugamba waaye ebyange ne Guy ebireka byalema okukwatagana byalema. So waliwo ayinza okugamba nti ono taqualifyinga kubeera ex-boyfriend we, but of course the relationship bagitambuzaako okusinziira ku bye yayogera ne bye yamusuubiza kitegeeza nti yali boyfriend we. Nabagamba nti ensi egenze wala waliwo relationship ze tuyita premature nga tezizaaliddwa na kuzaalibwa oba ne zifuna miscarriage awo along the way. Kugamba oli Dubai omulenzi ali Qatar, relationship nebeera waawo mu bbanga neggwawo nga n'omulenzi tomulabye. Oyisinganya abamuyisinganya ne ba ex bamwe mu supermarket ne ku bus station oba ku train station ng'akuyiseeko ex wo nenga this global village egera tulabisa ebinene. However, omuwala ono akubeereddewo bambi akutaddemu ssente ze. Oli ajagamba nti kakati kyotali lwaki tokirekera banno ne beejavaana. Munnange bwe biwulikika naye nabadde mpuliriza Suna Beni ng'agamba nti singa bukeera enkya nga mbaziira ttone ateetera ne kamoga oba ateetera ne nnambwa. Waliwo ekifaananyi lwaki abadde kya DJ Rito gyatubulira ekifaananyi yabadde kyali ekicropping but of course n'abamu bw'obanga ddala kati nalubega kati bw'obanga ddala onjagala ate okutandika okuteetera ne balabe bange ne nkusanga nga mulya kimu mba nkwesiga ntya. It sounds oyinza okugamba nti mba nkukontrolinga ndeeta olugezigezi. Siryerabira bwe baali batuyigiriza positive ne negative. I think I was in P6, P5. Naye omusajja yali P6, P5. I think P6, P5.
ne headmaster siri mwerabira yayina ebintu byakwesanga waliwo abasomesa babeera ne approaches zaabwe nga boba wakutegeera n'olema otutegeera ekyo nga tuli kitegeera naye yakwesanga nnyo negative ne positive ng'agamba positive etambula na positive negative etambula na negative kati nakozesa ekigambo kino nti mulabe wa mulabewo abeera mukwano gwo aba mulabewo mukwano gwo bwe mba nina mikwano gyange okujjako nga waliwo ekize but nandyagadde nga naawe kyali wange aba kyaliwo kyaliwo asobola okuba kyali wange okujjako waliwo ensonga ezitegerekeka kati omuwala ono okutuuka okukwagala bw'ati n'akulumirirwa n'akuwa ssente ze alabe ng'odda ku kyeyo muwala muno n'azikuwa ne bwe twogera tonaba musasula ssente ze kakati si kyangu kyakumunnyonnyola nti omulenzi ono teyamulekaawo teyamwabandoninga because of you si kyangu ate era ekirala ndoza kye twalikozeseza ng'ekyangu relationship eno tonnaba gikakasa nnyo tonnaba mulimu ebimu nga osaana osooka osirike busirisi omuwala temuli mu apartment yemu nti ajja kulaba kozi zo ajja kukulira ng'oyogera omulenzi simanyi nti olowooza byamuteeka ku status. I don't think that's the case. Mulimu ebintu byosooka ne weesigaliza ka relationship kayinza obutawangaala nga bw'olowooza ne kabuliraawo waliwo abantu abamu of course relationship eyinza ba nga yalikoze amakulu naye okugigamba obugambi mukwano gwo nga kyokka kigisuula eri abantu abalina enkola ono simwagala ate naawe simwagala ng'omulina kugamba naamukulemesa naye nga alina yenyinyi talina gyagenda mutwala. If I don't have you then tewali mulala ali naawe gye bali oyo gwe tuyita kifiiriza ffenna tubifiirwe nagamba tomutwala ali nange sigenda mutwala bw'oba oli mukwano gwange tomutwala waliwo ebintu byosobola osalawo okola olwa mukwano gwo nga well bw'oweyingamu am I prioritizing the relationship or the friendship? Si kyangu ku prioritizing a friendship over a relationship but tugeraageranye waliwo relationship ezitali worth kukukyawana munno nga nga relationship mu myezi 6 mu mwaka egenda batekyaliwo kiki ennyo ekyo kyobeera ofa ebimu osobola okusigala ng'obyesigaliza mpozi ng'agiguddeko story ngeno bw'agigwako wegjeredde kuba onyonyodde situation yo nga omuntu ategeera asobola okutegeera. Byekuumire neno relationship bweti era ogigenda mpola nyigira nnyo omusajja yenna agamba nti ayagala omuwala n'amukako omukwano bannange nze era bannange abaana abalenzi ngambe mwampona kuba sijagamba mwansubwa mwampona nga siri muwala bannange omuntu agamba nti onjagala omwana ono engeri gye yagenda neyekakatika ku munne oli okoze olukwesikwesi omuyise omuyingiza mu ruumu n'ogenda omuwalampa banne overnight worship night enyuma ng'oli consent ye mweri naye bw'ojja n'oyagala omuntu owalampe muwalampe nze simanyi banyinza okurespectinga oyo yenze yenna bagamba nti n'abasajja batukwata ndibanyumiza kati oli akabasozi byatuuka ku ggwe oba byatuuka ku mulala wabula tommanyiira tompalampa singa sajja. Njagala kwebaza okutambula nange byonna tubiwulidde naye bannange ekyamaama kikyandi mu mutwe twesabire the more we distance ourselves from God waliwo senses zaffe eziba tezikyakola waliwo kugamba when you distance God oteeka okuba nga olina ekirala kyosembeza kati ekyo kyosembeza bw'ataba Katonda ojja sembeza omwenge ojja sembeza obugwagwa obusirusiru okola ebintu n'abantu ne beewuunya nti ddala byokola gwe ne wabeerawo ekirala ekicontrollinga nga omuntu w'omunda oli takyafumiitiriza akafansonyi ne kabula okuswala nga tokyaswala. Njagala kikulekera nga ofumiitiriza ku bulamu bwawe nange nfumiitiriza ku bwange. Bless.